tugezaako kunnanga kubanga tubako bye tutangaza ebindowooza nti bisobola okuyamba munabitona ali eyawuliza muwasa abayimbi ne stakeholder yina ayinza okuba nga manager ayinza okuba nga wannabe naye ndyagadde okuba nga abaako kyakola music industry so ebimu ku bye twogera wano omugala ffe yakatwenyugako biyinza okuyamba mu ngeri emu oba endala. Now you can only be part of this show by simply following us on our different social media handles ku Twitter kwetulinga 89.2 Ssendi FM, ku X, that is X. Then don't forget to subscribe on our YouTube channel. Genda ku YouTube channel for subscribing. Ofuna omukisa munango kubanga otota buliro. Kyekimu kyoba okola ku TikTok ya Ssendi FM UG official. Omaliriza okukola ebyo ojja kunoonyaako nange kamakoogera MC Wale ku X former Twitter @MC Wale. Obeeko nawe kuba muto kimu ebyo tugezaako kwatwogerako ne mugana John K. Ine John K the writer, musajja muwandiisi wa nnyimba, mutendesi w'amaloboozi. Tambulira ku ebyo ndowooza bibiri for now for this show. For the show. Kale wetugende mukuumulamu John K tubadde tutuli ku research. Tugula buganzi. Tugula buganzi. Empaji ziri 3 ezikola obuganzi. Esooka ebika ngabona gamba the aspects that buy loyalty for any person. Engeri yonna gy'osobola okuyitamu okugula obuganzi. Eddiini zikirizayo obuwangwa n'ebyobufuzi. Empaji 3 eza eddiini obuwangwa n'ebyobufuzi. So bonna boogenda okuleeta oba bonna boogenda okumenya ate omukwano anti wuliriza omukwano guli kimu ku buwangwa. Bonna abayimbi bo boogenda okuleeta balina ekimu ku bino empaji gye beekwatako. Ayinamu empaji nga 2 naye ayina gye yeesigamako ennyo eyamuguza obuganzi bwe buwangwa. Okitegeera nti ojja kusanga omukulu Bobi Wine ebyobufuzi kuvadda si byakati era yatugambye ne ku Jennifer. Okitegeera no abadde nga atukola ki abadde nga atugamba. Okitegeera so empaji zino kati waliyo subtopics nga muzo mwe muli entertainment. Okitegeera nti Bebe Cool ayinza okubanga mu mpaji zino zonna nga tagwa mu buwangwa, tagwa mu ki, tagwa mu politics, tagwa mu ki, naye nga ayina we yeekuusiza. Okitegeera for example bw'oba otunudde nga politics amwekuusizaayo naye si kyekimukola, si kyekimugulidde obuganzi, wabula ekimugulidde obuganzi is entertainment. Okitegeera nti zino zonna 3 zeetooloolera ku kigambo kye bayita information. Okitegeera okuba nga otegeera obuwangwa n'oba nga osobola okubukola ki okububunya. Kitegeeza ogenda kukola ba disciples bangi. Woba nga otegeera ennono ez'eddiini najo zigenda kukola ki kuyamba. Pastor Wilson Bugembe okitegeera nti zikuguza obuganzi kuba otegeera ennono ezo era otambula nazo. Okitegeera ebyobufuzi. So it's important omuntu yenna ayagala okugula loyalty gendo noonye world over mu nsi yonna ojja kusanga abayimbi abakyasinza okubeera n'obuganzi nga beesigamye ku mpaji zino. Lucky Dube menyera by Yvonne Chakachaka ojja kusanga nga n'omusajja gwe bayitanga Mike Jackson ayina empaji kwe yeesigama ku zino 3 nti world over abantu okyasobola okubayimbira, okyasobola okubawanisa emikono nga ozze mu kivulu, naye ate obulamu bwo obusukka ku music buli butya. Okitegeera wabanga tebasobola kugamba nti agundi oyo ali bwati
obadde okimanyi nti buli we boogera ku Buganda agamu ku mannya ageetooloola mitwe gy'abantu Papa Misa Kisemakula. He can't miss. Sam Mathias Walukagga. Afrigo Band. Okitegera tebasobola kuvaamu olwakiri nti yatuula ku mutima gw'abantu olw'ekyo. Awo tugula buganzi kati ekyo kyekisobola okuggulira enzigi. Topic wanga ateeke ku buganzi bannange. Anti woba wakuyimba egisukka myaka 10 kuba ennyimba ogenda kuba oziyimbye zonna nga ziweddeyo. Ate bwe buzibu obw'omulembe guno nti omulembe guno abayimbi baffe tebafuddeeyo ku mpaji ezo. Bayimba buyimbi. Kasita Kamili ayimba naye ng'ate Kamili ayina empaji eyamuguza obuganzi mu eriki abantu etagenda vaawo. Kokole ki tegenda kuvaawo. His Excellency Bobi Wine olwaleero principal okuba nti ye principal yakola ki? Yasimba amakanda. Bwe yajja okunnyonnyola abantu ensonga ye yali teyeetaagisa kukola nnyo kuba yali already akikoze eki akikoze. Anti kyekyo lwaki nkugambye nti bebe nga obuganzi bwe abugulira mugundi mu entertainment ebyensanyusa biri part of culture. Okitegera though it's a subtopic nti bebe wekijja mu kukuba omuziki obeera onogaya ekisajja kiyimba sajja kisanyusa. Okitegera nti wekikoma wale yule in a special beautiful way basabadi banyama muzikirize nyanirize mwami Ssendi atweyunzeko musho yafe olunaku olwaleero kitegeeza mbe tubadde tugenda okwogera kera tugenda kwongera ku Billboard Obikasia ono nawe osobola okuba nga bifuna bulungi nnyo mu program Evening Cruise ndi wano ne John K the writer wamu ne mwami Ssendi okuba nga ate tukuyisizaamu mpola. Now kangende ewa John K the writer tutulye kuzimu ku incidents zibaddewo nga tuyingira omwaka. Incidents gyengenda okuteekako esiira ke kavuyo akaatuukawo nga tuli mu nkuuka ekikolwa ky'okukasuka obucupa. Era obucupa buno buviiriddeko statements ez'enjawulo okuba nga ziwulikika mu bantu n'eŋŋamba ezimu okuba nga zitambula mu bantu okugeza ekya tribalism obusosoze mu mawanga. Nga bo esiira baliteeka ku bucupa buno nti mulimu abayimbi abava mu regions oba mu bitundu ebimu okwetooloola Uganda be baasazeewo okukuba obucupa olw'okuba nti bo balina gye bava nga tebava mu central nga kyekyabakubisiza obucupa gwe mu kulabako bw'oba incident oba event eyo wagiraba eyeekuuka akuba munange yakyabasa otayogera ku kyaffe tulina okuklarifying the air. Be honest. Kuba abantu bangi bali batuwuliriza nga bandyagadde okumanya kiki ekituufu ekyabaddewo lwaki abayimbi babakuba obucupa. Ye obakuba omuyimbi obucupa kitegeeza omuyimbi oyo oba kitegeeza abantu bano babakasusa obucupa bali tribalistic. John K. Thank you. Mukulu wale ekibuuzo ekyo kinene naye nze nja kulowooza bwe nti ebiseera ebisinga tufuna challenges ez'okuba nti tulina mixed reactions oba mixed perceptions. Nti abantu buli muntu ekintu akifuna bulala. Omuntu omu yagamba nti everyone is entitled to their opinion. Buli muntu waddembe ery'endowooza ye naye n'ayongerako n'agamba no one is entitled to a wrong opinion. Olina okubeesinga ku ki? Facts. Ekitegeera nti oli waddembe okuba nga olina engeri gy'olowooza nga ggwe naye ate kyandibadde kirungi n'otafuuka waddembe nnyo ku kikyamu. Ekitegeera kitegeeza ki nti bw'oba olowooza kyandibadde kirungi n'olekawo kaakabanga ak'okuba nti
toli mutuufu. Okay. Nti ojja kwegendereza nti enkuuka eno oba ekivulu kino n'ebivulu ebirala bingi precedents nnyingi ezibaddewo ez'obucupa. Twandyagadde twebuuze nti aspects ki ezitera okuleetawo enjawukana. Of course lwaki abantu babakuba obucupa? Lwaki abantu babakuba obucupa? Okusinga okunokolayo obunokozi ensonga at random kati nga bonaga nti ekyabadde mu nkuuka kyavudde ku ki? Kyavudde ku bantu ababadde bava mu regions endala. Eyo ekyo kyekyayogeddwa oba kyonokoddeyo. Naye njagala okubuuza bokka be bakubye obucupa? Twalabyeko bangi abawano abakubiddwa obucupa. So don't you think nti abantu bano ababadde bakuba obucupa babadde n'ensonga zaabwe? Ekisooka katusooka okuvumirira ekikolwa ekyobucupa. Kuba bwe tuba nga tuzze ebiseera ebisinga tujja kukola ki? Kusanyuka. Naddala mu bivulu bino tujja kukola ki? Kusanyuka. N'abayimbi be batuleetera ndowooza ba promoters babeera bakoze kye bayita underground research. Ndowooza saga kiteekako nnyo ki? Naye kyemmanyi ekivulu ekinene nga kino promoter alina otwala omutango okumanya nti abantu abagenda okujja mu nkuuka baagala muyimbi ki. Okitegeera? Nteebereza nti abeera omuyimbi oyo abeera agwanidde okulinnya ku ki? Ku stage eyo okwewala ebintu ebimu. However tekijjaawo kiri nti ekikolwa kino kikyamu. Naye bw'otunula case in point onjagala onnokolereyo omuyimbi gwe bakubye obucupa. Ngenda kuwa Rage. Fine. Nedda njagala ensooke mutandise n'oyo mwami Eddie. Bonna ngenda bba muwanga bw'abaagala. Kati Rage abantu abasinga twagala tukitegeere kino nti abasinga bakitadde ku tribal sentiment. Java. Naye nsaba nze okulowooza bwe nti kyasobola okubeera omukyamu naye nsaba olowooza bwe nti Rage in particular ayimbye ebivulu mu Kampala day in day and night. Okitegeera nga mu byo takubwangako yadde akakipo akaki. I have attended most of them. Yalina event gyakola ku Imperial Royal. Yes. Before that yalina atera okujja mu Comedy Store. He's received very well. Okitegeera naye Rage ajja mu event eno ng'abaddewo ne backlash oba abaddewo n'obutakkaanya obubadde butambula nga mu kutunuulira obulungi ensonga ekintu kino alabika ye yakitandika. Nzikiriza nkole bwe nti nsaba nkomewo mpe narration yange John Kerero tekikkiriziganyizza. Newa nizikiriza muzeide mali. It's okay. Mbadde manyi nti okubidde kuba gw'omaze okupaintinga picture nti backlash yaza. Sinna kubira. I'm trying to weigh. Malayo. Naye bwe ya ignitinga oba yakoleeza omuliro ogwali ogwaki ogw'enjawulo buli omu n'agupasivinga mu ngeri ye. Ekintu kyavira ddala waka. Nti kyava waka nti ye yaclaiminga nti bamudisrespecting oba badisrespecting abayimbi abavewa ab'omu Kampala badisrespecting abayimbi bewake. Yes, ekyo tukirabyeko kyapeniza awantu wangi neggulu kyakola ki kyaliyoko ng'abayimbi baayo resistinga, you know. Yes, so kati ogenda kwesanga nti somewhere somehow that contributed
naye waliwo ate kiri very very pivotal mwene ensonga nti bwe twali tutandika enkuuka eno oba enkuuka eno yayimirira ku values ki nti woba otunuulira omutegesi w'ekivulu ye kennyini yacreatingawo sentimental and enjawukana ffenna tukimanyi mu kwogera kwa Katikkiro woba wamuwuliriza bulungi yakinoganya n'agamba nti bannange atuzaala ali ki ali omu naye nga kitegeeza Katikkiro yali agezaako okukola ki okuyungagana olwedde ekyali kikoze eki nti abantu babagamba oba ojjukira bulungi press conference eyakolebwa okuyita abantu mu kivulu waliwo abaaganibwa oseya baga nti bano tebajja kukola ki ku kivulu kyaffe ku kivulu kyaffe already waliwo enjawukana nti kitegeeza buli muntu eyali ateeberezebwa okubanga takola ki takkaanya namutegesi people had to react already omutegesi yali asiize ekifaananyi ekikola ki yes ekitegeeza mubamu abakasuka obucupa mwe mwali ne bano nga bali bagamba lwaki mwagana bayimbi baffe abajja oba abantu abaali mu kivulu oba abajja mu kivulu bo baali bakkaanya neki n'omulamu omukulu gwe yali akoze eki gwe yali ataddewo but initially ekivulu kino kyaki kya Buganda. Yes. Mwami Ed, John K. ensonga ekansubira ogiwulidde bulungi. John K. muwulidde sikkiriziganya naye. Abatuwuliriza ngenda kusooka kwetondera bakama bange wano ku CBS because some of my remarks might not go down well. Naye bwe ndi mwana wano ananyiga anaafuna engeri gyankubanga awumbawumbamu. Waliwo obuzibu obwajja mu nkuuka. Tebutandise leero, tebutandise mwaka guwedde. Kisukka emyaka 5. Abantu abajja mu nkuuka bwe ziwera ssaawa 11 baba tebakyayagala kulaba ku muyimbi mupya. Baba tebaagala kulaba ku upcoming musician. To agree with me or to understand what I'm talking about, olina okubanga obadde ogoberera enkuuka emyaka nga 7. N'olwensonga eyo nsaba bw'obanga gweno yenkuuka gy'osoose okugoberera kano sikako kano kaleke. Kakati ekizibu ekirala ekiriwo ekireeta ne impatience eyo. Nze waliwo ebiseera bwe mbeeranga nalinga mpita nnyo ku Ring Road ssaawa 11 ng'abantu bayingira enkuuka ez'okumakya ssaawa 12 nga layini ziri ku Kenilon abantu bayingira. Remember waliwo abayingira the previous night banfumba bantunda ki bankola ki nkola ki. Okay, now omuntu ayingidde mu kivulu bali abanywa banywa ebikoona banywa ebijjako. Okay, kuba bibeerawo mu bungi bajaguza kumalako mwaka music n'atandika. Bwe batuukira ssaawa 9:10 baba bakooyi nga baagala vibe enyuma. Now ku luno ne last year kyaliwo bakanyugira abantu obucupa. Kati ku luno Reigi ajja. Ngenda bagamba si mu ngeri enyooma, but a lot of people don't know Reigi. Abantu bangi tebamanyi Reigi. I for one, Mwami Eddie. I have seen him on video. I have never met him. Really? I have never met him. And if I have ever been in a room with him, I didn't recognize him. Not now, Mwami Eddie. Ge mazima. Nze okulimba nsirika.
if an industry stakeholder doesn't know Ray G, think about a person like me, think about the funds. About what it is, I don't want to come off as arrogant or proud. I'm not the alpha and omega of entertainment, but I've been in performing arts for the past 40 years. Experience. Okay? Now, Ray G was a victim of circumstances. Ye yalugwamu bugwe nga time eyo abantu baali baagala kulaba nga oluyimirira bwoti nga bamanyirawo oyo gundi kati kebaba nga tebakumanyi nga bakanyuga obucupa 2 siwagira kintu kya bucupa ekyokubiri Ray G by the way tewali kacupa nakamu kamukubako because machazi bwakanyugibwa Ray G yasigala ku main deck teyagenda ku catwalk obucupa kwe bubeera nga bungi but I'm told waliwo omuvubuka omulala w'embalala bamita Truth 256 oba erinnya lye running along those lines oyo ye baamukuba kuba yali agenze wa ku catwalk. Okay? Whenever I give my criticism, I give a solution. Nsaba management ya CBS ne omuntu gwe ya appointed nga organizer oba promoter oba event manager oba coordinator batuyambe bateeke barrier kuba barriers zaliwo naye barriers ziri so close to the stage nti omuntu akanyuga akacupa nekakola kikoma nekayita nako kava side emu ya barrier nekayita ku catwalk nekabuuka barrier yeri nekagwa mu bantu be side endala. The best thing to do bongere ku space ya buffer zone barriers bere ku mita 10 weyabayo omuntu ku mita 10 ne bwakakanyuga tekatuuka wa ekyokubiri badeploying more stewards competent abali serious bayimirire nga batunudde mu bantu specifically ngabo bakole ekyo balaba omuntu oli ayite supervisor amusonga mugamba omuvubuka oli mu t-shirt ya brown yomulaba yakanyuga obucupa busatu bamulondeyo abere ekyokulabirako eri banne. It is very unfortunate that anybody can come out n'agezaako okupaintinga nti enkuuka was political era batandise okyogera oyo yakyakyogera kino kyenjogera sikyogera lwakuba ndi ku CBS kyogera lwakuba ge mazima eri political teri ayiddeya omuntu yenna eyazza okuyimba mu nkuuka nga basoose mubuuza kyowagira kibiina ki okitegera kyegamba. But the issue is Chozeni Beki oli muyimbi yes sente meka tukuwa bweziti njagala bweziti and you agree and you work onfuna enkuuka teri political 1 2 tewaliwo omuntu yakubiddwa kacupa lwa ggwanga lye abakubiddwa obucupa oba okukanyugibwa kw'obucupa kize kibaawo kisusa emyaka 4 kikolebwa lwaki mbanyonyodde ti abantu babeera batamidde babeera just bampisa mbi bayaaye babeera bagobayo bayimbi batamanyi nga baagala bayimbi b'amaanyi. Remember abayimbi baffe abamu arrival zaabwe zimanyibwa oba kati abayimbi waliwo abayimbi abamu ng'olaba omuntu n'omanya nti gundi waali singa olaba Jebbi Reza ku stage omanya bumanya nti Chameleone waali tulina abayimbi abo bwe batyo singa olaba Cleberson nga Kivulu straight away Bebe waali kati n'abantu bagenze babimanya nti abantu abamu bano bajja ku stage okitegeera nga advance team yaani y'omuyimbi kati omuntu n'amulaba singa olaba Dirisa Bukenya Shiba omanya Shiba thank you nanyumyanga naawe hakati omuntu ekyo ali mu audience akimanyi alaba Dirisa ali ku stage agenda okulaba there is a guy as ye Rasi E
Edward Ssendi yaita Rasi E. Lwaki takuba eccupa? Lwaki takanyuka bucupa akugobeyo so that Dirisa ateekeyo ani Omuyimbi w'Eshiba. So okusinziira ku mukulu Ssendi bw'oba otunuulidde the moment omuntu kavaayo n'ayogera nti aba ali in support of somebody, Musango. okay, Abafuuse political. aba afuse political. Ofuna bulungi? yes But one, nze njagala official communication, okay, and bwe tuba kuba b'amazima. Chameleon yayimba, ani amanya ekibiina kya Chameleon today? Why, of course. Okay, Shiba yayimba, ani amanya ekibiina kya Shiba? Tewali. Okay, I'm selecting Misach. abo abatavaayo nti mpagira ono Misach yayimba. ani amanya ekibiina kya Misach? Okay, problem eriwo eriemu nti buli lwe wabeerawo obukuubagano mu society waliyo abantu ababenefitinga, Mulimu abaganyulwamu. waliwo abaganyulwamu. There has ever been a meeting, okay, with a lot of respect to the fountain of honor of this country. Abantu bagendako gyali ne bamusaba tusabayo ku Ssendi kubanga twayimba ku bivulu byo mu campaign, kati abantu tebakyatuwa bivulu, tetukyakola, Ne bagendayo musaba ssente. ne bagendayo musaba ssente. That's a public secret. Saagala kusiikula mitima gy'abantu kujjayo lisiti y'abaani abagenda. Nze am a student of history. Kati n'oli n'avaayo, okay, I've criticized him a lot. I no longer want to say his name. Eyaleese ekibuuzo ekyali muntu ogwo. Ate ne meeting eri namwe yalimu. Mwami Ediani. Okiwulira? Kakati Mwami Edi nedda. ani nze nkunyonnyola nzijjawo kiri nkulaga kya politics. No. Mwami Edi, listen. Tuli ku 89.26. Bebe cool. Okay, go on. Meeting eri yasaba ssente luli mu State House yalimu. Bebe. Hey. Kati neno teeke yakasente. Very possible. Waliwo abayinza okweso incident. Hey, nti kunkuuka tebatuyita. Okay. as No, a so- student of history Hey. oba as a child of history Muzikirize nkole bwenti. Jambawo ekyokulabirako. Waliyo ebifo ng'omuntu abeera wa kitiibwa ng'alina ne kabangali y'abamajobe ya poliisi n'agenda awantu kabangali neebaako weekusigala n'atuuka okuyingira awalala n'ayingira ye na mukuumi we ogwo ogenda okutuukawo Naye kisobola okukola wano e Uganda. njakuwa ekyokulabirako. Waliwo minisita gwe walabiko ng'ayingira ne escort Nedda. mu studio No. eya radio eya radio station. Ne wano wenyini batera kusigala wali. Naye Mwami Edi, ku bayimbi baffe. Wuliriza, if it is the rule, kakati abayimbi bulijjo bayimba ku Serena. Show za Serena muyimbi kigwa walabiko ku stage n'eggaali ye. Ali skin. Ku Serena yayimba ku kivu. Hi people. Naliyo. Seyusaliyo Olaba. anti kwara eno nkuuka. For you to come, the rules are laid down. Simple. Kati laba ebizibu byetulimu. Do you know what the possible problems that can come out of this? Nti munkuuka bakubirayo abanyankole. Otegeera repercussion eraawo. I understand. Hey. Nti ab'ebibiina ebirala babakkiriza mu nkuuka Naye ate bwe because omuntu omwagamba nti ye talinya ku stage nga talina ggaayi ye. kibeera kikyamu Unless nga mu act yo tolina badancers 10, bo benino bera nabo ku stage. the dancers will come, you will come, your DJ will come. If it is a band, the band will come. Whether it's a 40 people band,
And all these should be agreed upon well in time. Okay. Oli ku program Evening Cruise mgana fauliza chabasa MC Wale. Gogamba nti enyimba za Bebe Cool yazije ku Song Boost. What is wrong with you with you and Bebe Cool? Which you can't sort. Chichicha mtasobola kumaliriza echo na Bebe. One, there is nothing wrong between me and Bebe Cool. And to prove that, omwaka oguwedde namuwa business najja nanyimbira ku Georgina Gardens. I think omuntu w'omuwera business Mubamu oba tomulina buzibu naye. But I'm from the school of thought egamba ti Bebe Cool ayogera ebintu ebikyamu bingi n'aba ng'awabya abantu. And I feel it is upon me to come out and help save the situation by telling the truth. For instance, just point in case kyetwakamala okwogerako bwe yagambye nti ye yalese emboozi ya tribalism eya politics yeah. Ye yagirese ekitali kituufu okiraba. So I come out and put it right. Now nyenda kunyonyola bwe nti Bebe Cool akola list. Actually it is a school report. afuna enyimba z'abantu naziteekako comments nga bwe bakola mu masomero munafu onageza ayongeremu amaani muyonjo naye mu kitabo awandiika bubi ebintu tumoduleeyo tebigasa. I am happy for him because olw'okuba music takyalina bimuwa talkability. Bw'aba alina ngenda kubuuza DJ waliwo Steve atubuulire question yasemba lukubadde wano wendi nina app ya Song Boost ate kweruli ndulabe bw'akyogera nga nkikebera wano to prove it. Twe luyimba lwalina tomuteeka mu ntata. Tetukkiriza mwami Eddie tumeka bwato. Nze kyange sikumeka, nze kyange facts. Song Boost app abatuwuliriza ye app eriwo monitoringa music both radio ne TV. Onazanya wano onazanya wali kati twafulumiza enyimba 10 ezisinga okuzanyibwa mu Uganda 2023 1st January to 31st December. Questions lwabadde lwankaga mu musanvu bagambe mugwe yamuteekayo. Anti technology talimba era ekyakyogera bw'aba ayagala ajje tumuprintingire data. Buli we lwazanya afune notification. Omanyi app eyo byekola kati bya magero nnyo nti ebimu bitiisa abantu. Njakuwa ekyokulabirako Mukaya events yabadde alanga oba biri mukaaga. Omanyi mbatabula Mukaya ne Mubajje Supreme Mufti waffe omutegesi mu management yabadde alanga 26 ne Mukaya events kati yalanga Mubajje yalina nshuti alina Shakira kakati abo bombi nga bakuba n'essimu n'agamba mpa ku statement yange ey'obulango kubanga Song Boost monitoringa n'obulango era n'omuweereza report ate mangu nnyo kwe kuba essimu kwe kugiweereza. Kati bwe baasabye ya CBS n'agenderawo mu marketing ewa mukwano gwange Winnie Malege n'amugamba nti traffic kiri kitya nabadde nsuubira bwe biti wano nga ndaba bwe biti wano wabadde nsubizaayo ka bonasi wanneerabidde ne bamulaga nti bonasi yiino yazze ku ssaawa bweze okitegeera. So technology waali but list ya Bebe bw'ogitunuulira yagenze n'akwata enyimba already ze twalaininze ku Song Boost n'akyusa mu bukyusa bifaananyi talina kyamaanyi kyeyakoze tegatako ewanyini yo kavimbo tokability ate abayimbi ababeerako terina kyemugattako ki terina. Ngenda gijustifyinga bwe nti njagala oyogere n'omuntu yenna nga senior mu music okay agenda kugamba ate ne bw'oba okijje mu music teri kintu kikulu nga bw'oba oyimba
naddala ng'otandika kubaayo na mulimu gw'okola lwakubiri oba gw'okola lwaki bw'oba olinamuko ku kasente oba n'obusobozi obugenda mu studio gy'oyagala bw'oba olinamu ku kasente oli naakugamba nti funayo ku mazzi agabuguma oganywe rest a bit ojja oyimbe the voice will be clear bw'oba yala ebyo byonna tobisobola bw'oba obeera kawempe ani owemakindi aliwaawo omwangu nze manyi pademan oba bawa nga naga nti nkuwadde offer naye tolinaamu na transport okay naye abayimbi baffe abasinga kino kano kammwe ate abatali bayimbi mbabuulira kino olwaleero embeera eriwo omuntu osaana obeera n'emirimu ekitono ennyo oba esatu akubikira nze naziika buli salade nali nkola ku ddembe ogwo ne guggalawo just imagine if ate olugwe nali ninaguka kuba bannange kati gye bali nga gwe baali balina gukka okiraba era nawano we tuli n'abakola wane wa Ssaabasajja mbakubiriza mufube mulabe ng'obaayokko n'akookubiri oba n'akookusatu ne bwe kaba kaakunana ku kagatte waakiri jangu buli makya ne bukonteyina 40 obwa fruits obuyiseemu oli akubuza good morning nga tisooka ompe 2 kwata fene ne watermelon akubeemu ng'omanya ndi buli lunaku olina emitwalo egi ebibala ogula bya mutwalo okola y'amagoba gesatu ne bwoba ng'ogenda 50-50 ogula byebiri okola yena wakiriyita mu kabalagala ozukuka 11 musiike mutegeke jangu naye abantu bayiseemu kabalagala. Yes, it will look weird, it can look funny, people can laugh at you, but at the end of the day nze nga nywa omwenge sikyekweka bw'oba okuta ecupa ya beer throughout of your sweat, my friend, you feel good. Yeah, when the money is yours. Yeah, when the money is yours. And bw'obaawo ogumu oguganye, at least guno gukutambuzeeko awalala. So bwe mpa omuyimbi amagezi ne ngamba oyo akoleyo kino mba sikyogedde mu bubi. Oba engeri gy'okireetamu kuba engeri gye waleetamu ekintu kya pepa dadi otunda ebyennyanja kyasawundinga okwadde oba ye kyamulikikira bubi. Ndowooza sho gye nalinga nkola olw'okuba ebeeramu okusaaga kungi omuntu ayinza okitwala bwatyo naye nja bagamba kino mu bimu ku bigambo Mayinja bye yali ayimbye ebyamakulu yagamba nti anaafuna ne mu buzibu alabamu omukisa ate ataafune ne mu mukisa alabamu obuzibu. Kati oli ne wabanga asaaga mu byasaagiramu osobola okujjamu kikolera namukwaya oyo naye kamwogereko omusajja wange mumutira bwereere. Mayinja yakola akalango kekivu bw'amala okukakola mu music waliwo ze bayita adlibs. Kati oba mu bayimbi abakadde bakiyita makerere kyabazayire nnyo. Okay, kati agattamu yali amaze okuyimba main nasa headsets ku mutwe kati ng'alinda moment bwetuuka naga namukwaya kakatidena nagamba endulu akati ye producer wali ebyo abikola ki abitereeza n'asala levels naki ate kati technology yajja omuntu ne bw'aba agudde ebbali ebyo Johnike bye babeeramu. Abayimbi bangi ate gamba buulire mu abantu basigalira Mayinja. Mayinja muyimbi nnyo naye abayimbi bangi muganda we nga wafunyeko chance n'olaba ku studio session ye oyinza n'obutaddamu kumubuuza. Bantu bagatuula n'ebigambo naku nsonga y'Amayinja woba ogitunuulidde I think ekyo kye twandiyise persuasive advertisement nti yanoonya engeri gyarelatinga n'omuntu oyo ajja mu nkwakyo nga the best way omusajja yali akola akalango naye akoze obulango for a very long time. Era ngenda bagamba nti anaafuna n'awali ekiri alabawo omukisa
just that nakyo kyalanga ekivulu. Eno mayinja agamba namugwaya noye enduulu nga buli muntu amaliriza abuuza nti anti yabadde akola kalango kankwakyo free publicity era okakana akasaawe kewa Ssendi ne kajjula okiraba abantu 13. Okay. Yeah. Much fast. Much. Twagendeddeko awo mukabreeki waliwo omwami omu yabadde ampeereza message naga wale kati Jasmine ye mumwogerako ki abakugunze mbalina John K. Kasinagenda omwami Eddie. Oba musoose. Musoose. Kati. Mwami Eddie, Jasmine has a concert. It's coming here. This year. Mu mwezi gwa Feb. In fact, yagulawo Feb. Ali mu March, sorry, yagulawo March. Yagulawo March. Butugendedde okumalako guno omwaka musically abaddewo n'akayimba kano. Wa walina okwongeramu? Tayongeramu akendeeze. Akendeeze ku bifaananyi ebyobwereere oba ebiri near nude. Ayongere ku muziki. Singa buli lwaba agenda okuteekayo ekifaananyi ku Instagram wakiri ayimirira n'atukanyugira ku mavuko. Buli lwawulira nga ekinyegenyege ky'okuteekayo ekifaananyi nga alaga obwerere bwe nga yeekutte bwekwasibwa ati mabeere nga waateekayo oluyimba. Ate mwaba atugamba nti oba tolinawo ndongo to stay relevant in the industry you have to make news. There are better ways of making news. And two, omanyi dignity y'omuntu naddala omukyala eva nnyo mu butalaga bwereere bwe. And kirungi nnyo n'obeera nga omuntu bw'abuuza what is she good at ng'oli agamba omwana ayimba. Jasmine tayimba. Mami Eddie. Bino ebifaananyi. Bino ebifaananyi. Let's be open. Wale. Bino ebifaananyi bidistractinga kiri. I am sure I will be misunderstood by some people. Naye nze amazima gali mfuula ow'eddembe. My advice to her, akendeeze ku bifaananyi by'obuseegu. Apushinge mu music. And na buli ow'endowooza ye naye akola ekintu kyekimu kubanga baba babuulira owaabo obwo nga n'ow'omunaku owuliriza. Ekyo nkyogedde nkimanyi. I know even some people who will be angry at me for saying that. But at the end of the day, amazima gali mfuula ow'eddembe ebyawandiikibwa bwe bigamba. More music, less nudity. But this oba oyagala okka captioning. Kale John K. Yes sir. Wami Eddie omuwulidde yesiira munanga ate nnyo ku bifaananyi. Nze sira kansinga eddisa ku music. Ekisookera ddala njagala okwebaza naddala abantu of late simanyi oba ye naye bwe nawulirako story y'oluyimba olwo njagala era kinewunyisiza nnyo okuba nti mwami Eddie akayimba kutakamanyi. The video was shot in South Africa. Okay. Naye we nawulira story yaako ngaawo bambi akayimba kituweeko katono nayo nze njagala nnyo okwekuumira mu kumanya. Okay, akayimba kano bakatwalira Papa Misa Semakula yagamba nti Lydia Jasmine kakoleki yaba ayimba oluyimba luno era n'alumugulira initially lwali lwa Misa Semakula nga wanaabeerayo abawandiisi muzeeyi nsaba ompuliriremu. So mukulu Misaki n'agula akayimba kano n'agamba Lydia jangu oyimba akayimba kano. Kitegeeza kiki kye njagala okugamba nti musically okyasobola okuba nga wooli naye nga ky'oyimba tekiri relatable.
nga kiri out of this world nga kiri nga maybe kisobola okukola South Africa nga wano tekikola ki nekikuba epotogo ne osmola okiwulidde naye nzikiriza nti bwoba digestivo MC Walewale wobanga wegendereza akayimba kano kakoze bulungi ku ground maybe ku song boost tekaliyo nga tali registered era Lydia Jasmine register with song boost oba toliyo naye nga kayimba ko kadde katambulidde ddala buki. The song is nice. But I haven't said anything about the song. No, I'm trying to. So Lydia Jasmine nsubira nti singa asigala with that focus eyokuba nti akola people music keyakata is it bakaita waterbadde okay. It's doing well nalulabye nga lutambula bulungi so musically ndowooza Lydia atandise okwezuula so maybe wetunatuukira oba yekwata nnyo kusamisa ki kuba yalaga nti amutegeddemu at least. Yes, kyonna kyekiri naye kyengezaako kugamba nti that kind of music ndowooza abantu abasinga bamwewala in the name of is it balina ekigambo kye batera okwogera band music okitegeera naye nga categorically tubadde tukimanyi nti all of them bonna boga nti they are Uganda's greatest music bamuyimbi okitegeera so kinyuma nnyo kiri very important nobanga teweeyimbira gwe okitegeera ng'oyimbira ate abaki abantu kuba kyekiri important so basically ndowooza Lydia Jasmine first match tugende tumuwagire kyemanyi kijja kumuyamba okwezuula n'okwongera ate okubeera established okitegeera kale John ketuyina dakika 4 tuzigabane gwe Billy ne Mwami Eddie Ssendi Billy nga summarizing who are those artists that you think we should look up to this year bayimbi kibe tuyinza okuteekako essira betulina okuwa obudde this year abange nja kulowooza nti one the gospel side gospel side tulinayo abaana bapromising abangi however mainstream etera okuba shadowinga okitegeera naye nsubira wetubanga tubawadde attention nabo bakyasobola okukola ki okuthrivinga kikiringa ekiri oba kitte kiri bulijjo ekibeerawo nti mu gospel tulinayo abantu bameka Levikson nani ne Pastor Bugembe nti waliyo abaana basobola okukola ki okujja kati mu mainstream tulaba abaana bangi abalina talents naye nga bwe nagamba balina lost identity bonna bali mu kantu kamu bwe kati tebavaawo ayimba noyagala oluyimba oluwulira naye nga tomanyi ani akola ki ani ayimba maybe owuliriza ono omwana Virota he could do well yetaaga okwe-establishinga gundi ye identity ye ne musically kuba oba owuliriza engeri gy'ayimba ayimba bulungi naye yetaaga abantu barelatinge naye so basically nze benyinza oku-identify. Okay, thank you so much. Mwami Eddie. Yes sir. This year wakona kufiki Gaza nankubira esimu nga Mwami Eddie olaba nkonyeko wale mbalira omwaka guno bwekatalijirya ejja kubiika amasumba Zafarani out of Swangs Avenue. She's already started showing signs. Manyi waliyo ekijanjalo ng'okirabirawo n'ogamba hati kijja kubaako empeke ennungi naye nga kyakafutukafutibwa ekiti mu ttaka. Then if Dax Vibes maintains humbleness, good communication skills, he's had a good last quarter, which are always good signs of a bright year. Zafarani, Dax Vibes. There is a name everybody is talking about, naye omuntu simumanyi, that is Virota.
Vairota. Simumanyi, but everybody is talking about. I'll send you some of his songs. Jakweza kunyimba ze. Ate Bebe this year. Bebe Cool. Yeah, Bebe Cool list. Bebe Cool yalazo uyimba 1st of Jan. It's okay. List tujirinze. Yeah, ate ndo. Waliwo. Omusajja tomwagala bwotyo. Nedda kiri okay. We are on air. Let somebody archive this. Tuddemu tunyumye nga Mukama ye mubezi. Tuddemu tunyumye January nga 2. Omusajja bwakuba endongo lisia. Tujja kubolidde ebigambo byo. I will fall on my sword if he plays a good song. I will request you host me here and I give him his flowers. Uncle Eddie. Bebe tukyambanja endongo. Ate tumubanja. Ekimuleetera okumubanja kufulumya.